Embayo ate tuve waneno wabulaga abagaliwo bajje batubuulira ebifudde eri oyima atona ku lwenca tulinga tukoma wate boto ne Venansi Asimwe mu tochi round up twakubire badiri mu mipiira ejabula yona wonna naye nga yatuyogenda kutekamu ensimbi ate siringi sisatu zokka sokwango kaki ngokubira buli muntu yenna wobera ode mukuse jengo twatogera ku incident yali wadi ku Mawokota ne timu eri eya Buddu ndigandoza omuntu nafa turning point yali ki wakati w'olukiiko wamu n'amaki n'amasaza gemuddukanya olukiiko lwakola okunoonyereza era minisita yateekawo akakiiko ako n'atutuma omulimu gw'okunoonyereza era nze nali nkakulira akakiiko okunoonyereza kwazuula ebyaliwo nga byonna byava ku ssaza lya Buddu saaga kumenya kawonvu nakagolo obudde era n'ekirala ekyavaako obuzibu mwalimu obulagajjavu bakulembeze batimu toko Buddu Mawokota awo ya Mawokota abayina okukebera okuteekawo ebyokwerinda okukebera twalaba ensobi nga yaliwo kati waliwo okukebera bawagizi nga bayingira mu kisaawe kati abawagizi b'e Buddu ne bayingiza ebisi n'ebirala ebisi bino si bye byatta omuntu naye baabikozesa okutabangula emirembe poliisi netuuka okubanga erina okukozesa amasasi gano poliisi yagakubanga mu bbanga naye abaakubibwa amasasi ate tebaali mu bbanga bali wansi kakati waliwo engeri y'ekiwalazima awo kuba waliwo wa poliisi omu gwe bagenda okuggyako emmundu omu ku bawagizi yagenda okumuggyako emmundu kakati mu kugezaako kumuggyako emmundu wano mu kulwana waliwo munne nakubona essasi nelimuyita muki mu magulu yakuba ono yali agala kutwala emmundu essasi nelikwata n'omulala kakati otunia nti abantu bakuba wansi teri muntu agenderera kutta akuba kudda eno waggulu kati abapoliisi ogijjako omusango nti ekigendererwa kyabwe tekyadde kyakutta noddayo ate lwaki byafudde efujja era lyagenda maaso n'okukolebwa omuntu ono yakuba amasasi mufo gyomutwala ku poliisi ne wabeerawo okuzannyisa obulamu bwawo aminifo gyomutwala mu ddwaliro era bwatuuka mu ddwaliro ambulance yaliwo emutuusa mu ddwaliro era bagenda ne bamugjayo era mu ngeri y'effujjo wano tajjanjabirwawo ne baagala n'okukola effujjo n'okwonoona eddwaliro paka babagamba nti mumutwale kakati afiira mu kkubo era yafa postmortem report zigamba ekyamutta kugwamu musaayi kati ekyali controllable abawagizi tebaawa basawo mukisa kukola mirimu gyabwe bino byonna nga bibaddewo era omusango tugubateekako era Buddu neweebweyiwenezo nga bwe mwabiraba ng'ekimu ku byo bwali butasambira waabwe naye ekyo omupiira butagusambira waabwe kyava ku mawulire ge twafuna okuva e Buddu nga gava mu bakulembeze ddala yali omwami RDC yakola ebyokwerinda mu Masaka yatugamba nga wendi sebanyumiza nga ne minisita atuddaawo n'abamawulire mwe mwaliyo nga bamunaddemu kamera n'agamba nti abawagizi b'e Buddu bagamba tisinga tiimu y'Amawokota ne weetajje na muwagizi yenna nejja ne tiimu yokka waakiri bajja kuttako babiri waakiri abazanyi ne weetajje na muwagizi nejja n'abazanyi bokka waakiri bajja kuttako kakati tuwulira statement ezo tetuyinza kugezesa olwedo n'atulumye muntu omu afudde atulumye ate tongeri y'ababiri ku bazanyi 18 kati baba abawagizi abaagala okugenda nabo ba buli 18 battako babiri mirambo gigenda kubeera emeka tugamba no omupiira bajja kusamba kubanga tiimu teyalina buzibu ng'abazanyi naye bakusambire mu kisaawe kiri Newto nga tebali eri gye balina buyinza kukolera bintu byonna era netufuba okulaba nga tuteekawo ebyokwerinda ku kisaawe ekyo kati wano ku geemu ya Bulemeezi gye twabaddeko ne Kyadondo nga tuyingira number 1 Sara Abanyonti nga batucheckinga what you have bafanga ino kulaba oyina ticket oyina kikuyingiza binalaba I didn't see a lot of changes nekyo kubiri nti tuina side emu side kati nga bola abantu gabe bali awo abamu ababagalire mabega behind nga waliwo ebiti nga tebakiriza kuyingira mu kisaawe naye side eya VIPs abantu abayingira ku side ya VIP ate bwe bateeba go basinga okuyingira mu kisaawe abantu ne bayiika. My biggest question eri nti abasambi bali safe bwe mbanga natambule n'ekintu ng'oli musambi wa gundi wa tiimu eriswa kufumita gundi nenzira mu kisaawe bwe kiri
ekintu ekyo kya happeninga ku mupiira gwa Bugerere ng'ekyaziza Sese. Abawagizi bayingira mu kisaawe bayingira mu ngeri y'okucelebrate. Kumbe mulimu n'abayingidde okuba abazanyi era goalkeeper bamukuba waliwo n'abazanyi abakubibwa ne referee bamukuba. Kwabula kati omupiira ogwo gukomaawo singa tewaliwo byamaanyi bikolebwa. So kyogamba kituufu ekyo ki threateninga safety y'abazanyi ne ba referee. Kakati mateeka gaffe kyova olaba tubonereza tubonereza tuteekawo kibiina by'ebibonerezo muyingire mu kisaawe muyenga mufuna ekibonerezo. So turning point y'abawagizi ku tournament eno eri etya ne tournament ziri enkadde eziwedde era omuntu asuubira ekyolunaku lwabiri mu mukaaga Namboole turning point y'abawagizi era okujja mu bungi. Ekisooka abawagizi tubeebaza abawagizi beeyongedde obungi. Bw'otunuulira ebisaawe ebyenjawulo 18 records zitulaga ng'abantu abadde bawagira empaka zino basukka mu mitwalo 20. Ng'oli agamba ngenzeko ku kisaawe ebyenjawulo basukka mu mitwalo 20. Ekyo nno kirungi nnyo. Era gye bakoma okuba abangi batuleetera n'okusomooza kuno okw'empisa kwe tubadde twogerako nti abamu ku bo babulamu bubuzi buyisa naye batini nnyo ate abo ate nga bwe tumalidde wano ndowooza babadde bakendedde kabi kasingi nga baweereddemu ddala kubanga tubadde tutera nnyo okubeera n'effujjo nga tutuuse mu quarter finals semi finals liba lyeyongera nnyo kubanga okuvuganya kw'amaanyi ne emotions z'abantu ne expectations ziri waggulu buli omu alengera kyayagala kakati watera nnyo wabeerawo okufa n'okuwona naye ku mulundi guno tekubaddeewo era ekyo kiraga nti abawagizi baffe badde beeyongeddemukko bakyuseemukko mu bulungi. Omupiira ogenda okubeera Namboole. Namboole kye kisaawe ky'eggwanga kye kisaawe ekisinga okutuuza abantu abangi mu Uganda. Kisaawe kiri mu Bwakabaka bwa Buganda kiri mu ssaza ly'e Kyaddondo. Kiri mu Kyaddondo. Babagamba nga tufuluma nolya kale mwatukubye naye ffe abagenda bakyaza. We are your hosts muli buntu. N'olwekyo njagala kutegeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka nti gye tuvudde yonna tubadde n'ebiruubirirwa ng'empaka. Ebiruubirirwa by'empaka zino ekyokufuna omuwanguzi kyakubiri kiri secondary naye ebiruubirirwa ebisooka ebiri primary byebiruubirirwa ebyokugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuba obumu byebiruubirirwa ekibabise. Olabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'enjawulo ababaka ba paalamenti baminisita bandi nga bakomawo mu bantu baabwe okuwagira ttiimu zaabwe. Ekyo Ssaabasajja Kabaka kyekimu ku byaluubirira. Obalaba nga wabaddewo ebitone okutumbula ebitone wetwogera abazanyi abawera abateeka wansi wa 20 beegasse ku ttiimu eza Premier League eza liigi zanya bagenze tubasuubira mwaka gujja abo bagenze olaba nga nakyo kivuddeyo. Waliwo ebiruubirirwa bino ebyokukyalagana n'okulambuligana. Sitaza ly'e Buluuli n'oliwulira nti baabo bagenze ebuweekula baabo bagenzeeko gindi essese ne balambula ne mulambuligana mu ngeri eyo. Waliwo omuntu azaalibwa Namasuba naye nga tasukangako kawempe kudda sayidi zeeri. Kakati nalabye abawagizi b'Ekyaddondo nga bali bulemeezi bagenze kulaba mupiira kuwagira ttiimu zaabwe. Tulina n'ow'Ekyaddondo ali ku kamera Umar tasukangako Kyaddondo. Okiraba kakati senga awagira empiira gy'empaka ajja kutambula. Nalabye abawagizi b'e-Busiro bali awo bava Namayumba essese bapangisa motoka bajja ne batuuka essese. Kakati ebyo byonna biruubirwa bivuddeyo. So njagala omuntu yenna amatiimu abawagizi empaka abazanyi mutunulye empaka zino mu kifaananyi ekigazi mutunulye obuwanguzi bwammwe mu kifaananyi ekigazi. Buli omu yawangudde kyetunoonya kati kwe kumalako empaka Ssaabasajja Kabaka akwasa omuwanguzi ekikopo naye buli omu alina recognition ng'omuwanguzi. N'essaza eritasobola kuva mu kibinja lyawangula lirina obuwanguzi bwe lituuseeko. Bw'oweekenneenye nnyo obuwanguzi obwo weebuli. Mulimu abayize obuyizi obukulembeze nti nze najja ku ttiimu nga simanyiwe bitambula naye kati mbitegedde nze secretary nze chairman. Abantu abo basobola okufunamu n'ebintu ebirala oba emirimu oba obuvunaanyizibwa obulala. Ffenna tuli bawanguzi kati mujje tujaguza obuwanguzi bwaffe. Faino tugenda kuba tujaguza obuwanguzi ekiseera kyekimu nga tulinda n'omuntu agenda okufuna ekirabo naye ffenna nga bakuba tuli bawanguzi. Faino si ya Busiro ne Bulemeezi masaza gonna 18 mujje tuwagire
obuwanguzi bwaffe era mujje tubulabe ebirabo bijja gabibwa top scorer tiimu omuzannyi asinze okubeera n'omutindo ettiimu esinze okuba n'empisa abamu ku bo tebali mu matiimu gano gazannya so mujje mwenna abawagizi bonna mbayita enamboole ebisale bijja kubeera 1,000 n'emitwalo 2 n'emitwalo 10 emitwalo 10 gyabo abagenda okutuula eno kumpi n'omutanda naye nga nayo emitwalo 2 nabo ba VIP nabo tebali wala nnyo ate n'ab'ogumu buli wabeera bajja kuba balengera omutanda so mujje mu bungi nnyo tuwagire empaka zaffe zisaagala kuwagira ttiimu kyokka tuwagire n'empaka ekyo kikolwa kyakuwagira mpaka kubugiriza mutanda kumulaga nti kyewatuteerawo kituyambye omuwanguzi atwala ki ebyo tugenda kwongera bibategeeza Ssaabasajja Kabaka yagaba mukuse jengo ng'osibira ddala kubanga tubudde butuweddeko suubiza abantu kinakuza omwezi nga 25 ojja kudda wano tumanye omwanguzi kyawangula n'entegekera ennamboola lwakimu kyemmanyi empaka za nga 25 nja kudda mbalombojjere era nja kudda mbabuulire n'abazannyi iyo tipingani kuwangula ndowooza yo tipingani tulinde wali eri nze ndi muteesiteesi era awangula yenna nkwasa Ssaabasajja Kabaka ate nkimanyi bulungi performance ya ttiimu oba ey'omuzannyi eva ku kutereeza nsobi zo ekisooka kuzitegeera n'ozitereeza kakati ojja kulaba omupiira nga gunyuma okusinga gyewalabyeko ojja kulaba busiro ng'erina ttiimu ey'enjawulo okusinga ttiimu ya buso gy'olabye mu mpaka zino bulemeezi ojja kuba ne ttiimu ey'enjawulo okusinga ttiimu gy'olabye mu mpaka kyekimu ne Kyaddondo ne Buddu kuba nabo bagenda kuwakana ekifo ekyokusatu era byonna biriko ekirabo ojja kulaba nga yanjawulo kubanga kati tubawadde akadde okutegeeka okutunuulira ensobi zaabwe n'okulaba nga bazitereeza tusuubira omupiira ngujja kubaba program tena kufuluma tujja kugibategeeza asimwe siibula tuve wano of course olunaku olwayo ffenna tubeere mu kisaawe ekya Star Times Stadium atulaba omupiira gwa KCC ne Petro Rwanda then olunaku olw'enkya tubeereyo nnyo again supporting team ya Proline ng'esamba AS Kigali apart from that of course mbagaliza ebirungi byerere wale ku kamera mwana munenza ayitibwa Umaru yabaddewo ate eri mufumbi waliwo namukadde muno SB4 naye gyali obulukya yakuza birthday nona ku lw'enkya tudingane nze ngenda buloba ngenda kusonda sente kuzimba kitebe ekya gombolola ye Wakiso mu myuka tugenda buloba wali kusonda sente kulaba nga Wakiso naye tujongerako ettaffaali agaliwo gegaddako mubeere bulungi mweraba